nga teri bw'oba tosobola kuddukira wa kitaawo na nnyoko nga tonnawasa. Bw'owasa tosobola kwesiga mukazi mulala nga maama wo tewamwesiga kwogera naye. Era abasajja abasinga ebizibu byabwe tebasobola bibuulira bakazi. Si lwakuba nti omukazi ono wa lugambo, omukazi talina kyasobola muyamba, tebamanyira kwogera n'abantu ku bibakwatako. Kyova olaba omusajja yenna ne bw'anaaba atulugunyizibwa mu maka kimuswaza. Ogambako mukwano gwe, ogambako omusumba, n'ogenda ku poliisi. Bw'ageza n'agendayo ensi egenda gamba oyo musajja ki atasobola kugumira. Ekintu kye bayita okugumira ebizibu si kya buntu. Ensonga lwaki Katonda waali kubanga tetusobola byonna. Kati omwana ono kasita atandika okuva mu buto nga bw'atyo bw'ayisibwa, kkiriza gaana ebirala galalagala bigenda singa mu balenzi kubanga y'engeri yokka gy'asobola okweggyako ebintu ebimu. Buli lwabeera stressed anoonya nzirukirewa ŋŋendewa. Ewa maama tata yangamba omusajja aguma ayina tayogera buli kimu. Maama yangamba ndi mwana mulenzi sirina kubanga nkaaba. Ayina kaabira yekka, bw'aba takaabye yekka agenda yingira bbaala. Bino kye tulaba drug abuse waliwo trauma eriwo nti bino